asasula bawa babi gwe tutandikirako, of course it deserves it. Agenda asasula amabugo agatasanyusa abantu bamu, omwali ne pastor wange Bugingo. By the way, omusumba mwagala munansonyiwa, abadde musumba wange ebbanga lyonna kuva buto by the way. So omusumba tekyamunyumira n'abamu kufere tugamba Bobi omulamba, omuntu gwe tumanyinga gundi president waffe atukoza atya, n'avayo n'awaya amabugo gakakadde abasinga bagavumirira, abasinga bagogerera. Omusumba Bugingo teyakirabamu magezi ddala, n'agamba ddala gwe omuntu nga gwe gwayimiridde n'ovuma banne ekifo ky'okuwa speech y'omugenzi, nawe n'ogamba ate mpadde yakakadde ne weeyita gundi president w'eggwanga Uganda, kwa yatugamba ye president omutuufu aliko. Tebyabasanyusa si bigambo byange, wabula ne tugudde ku mukulu Ssendi, ye n'atugamba omuntu tebamusaba amabugo tebagasalira, ate libaddembe kwagala. Nsobola n'okujja ne nkuwa ekyebiri nga kye nsobodde, tubikola nnyo. Aye muna njogera nnyo ne kino ekintu abantu benjagala oluusi kansirike kankiveeko. Kanchiveeko n'owulira gweyagala omuntu ne mugenda ne mfuna ebizibu omuntu alinamu kyataano kwabalidde olunaku, kwabalidde buli kimu, kwabalidde buli kimu nga omanye embeera y'obulamu. So munnange ebizibu bibawo n'atunnyonnyodde ennaku zino n'embeera mbi. Omuntu okwevaamu akakadde n'akawa munnaba akoze. So katole emboozi ya Ssendi replying to our pastor Bugingo. Nani n'ekyakulanya abantu yabamazeemu amaanyi miliyoni emu ku katolu bwama. Endalo olizimutwalira ddi olimusangawa. Omuntu bw'aba avudde mu nsingo badde omwagala, kale towaayo bingi naye waayo ekikujaamu. N'oziika omuntu gw'otoliddamu kulaba, n'oga nti ekibiina kyonna nga naawe kw'oli owaddeyo miliyoni emu. Kyagulanyi wakala. Waliwo ebintu bibiri ennaku zino ebinneewuunyisa. Omuntu amabugo gawaayo gaba gavudde ku mutima gwe. Ekikulu si kya mabugo ameka, ekikulu kya awaddeyo. Ate ekyokubiri, ne bw'osoma Bayibuli, ne bw'oleeta bitabo mu kusoma magezi, ne bw'okola ki, tewaliwo ekikakata ku muntu kuwa mabugo na kuwa mabugo genkanawa. Ekyokusatu, ennaku zino buli muntu akola nga akola omulimu omutuufu. Fenna tetuli bulungi mu byansawo. Omuntu okukwata akakadde kalamba akawe ku mabugo kintu kinene nnyo, oba tosaana kuvaayo kumunenya. Era ekyo nze Bobi Wine y'omu ku bantu beŋŋamba olumu nina byenzikiriziganya naye, olumu nina byensikiriziganya naye ku ky'okuwaayo akakadde k'amabugo ku lumbe lwa katolu bwama. Mwebaza. Era ekyo sikirumamu okumugamba nti Bobi Wine weebale nnyo okuwaayo amabugo. Abantu balekerawo okusaba amabugo. Ennaku zino omuntu akusanga oba n'akuba n'essimu oba n'aweereza message, amabugo tebagasaba. Tuve mu kwagala okweyisa ng'ababbi. Bw'osaba amabugo obeera ng'agezaako okugamba nti wasanyusa omuntu oli okufa. Tulekerawo okusaba amabugo, tulekerawo okusala amabugo. Ezo mpisa mbi, ekyo kintu kikyamu. Masasa abiri limu ku nnyama limu ku nnyindo. Twaguddeko ku Buchaman the one ghetto president omutuufu naffe gwe tumanyi towakana ate bw'owakana oba wagundi nnyo.